mundaba kati sikyagaba ssente. Ekisookera ddala omusajja yankuba Honorable Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando nammalamu ne zinzigwako, naye n'olukumi lwe nasigaza sikyayinza kuddamu kuyimirira mu bantu ne mbalaga nti nnamu omutwalo mu nsawo. Abagagga be mulaba n'omusanga ng'alina ssente nnyingi nnyo, wallayi nga omusanga atambuza na bigere, munnange balina emirembe mingi. Okimanyi omuntu buli lwamanya nti otambula naye nga mu mpala awo oteekeddwa okuba nga oyinamu 10 oyinamu akakadde, akupangira kukuggyako bulago akutwaliko akakadde ako k'oyina. Bw'ogamba nti no tokyalinza kulagadde ssente kubanga omubaka Muhammad Ssegirinya yakuba, oba otegeeza ki? Mu bantu emitima gye balina emibi nga kungulu balaga kirala ne mu mitima munda balaga kirala, kwe kulaba omubaka Honorable Muhammad Ssegirinya eddoboozi ly'ekyebando ng'ali mu mbeera eyo gy'alimu olwaleero. Tewali muntu yali yagaliza Honorable Ssegirinya mbeera gy'alimu, naye Honorable Ssegirinya ali mu kusasulira ekyo kye yalina mu mutima gwe. Omuntu tabeera na mitima ebiri. Omuntu yakuliyetingawo emitima ebiri. Omuntu omutuufu abeera n'omutima gumu. The true omuntu yenga ye yennyini bwe mutima gwo ogw'omunda fe abantu bwe tutalaba. Osobola okutulimba eno ng'okuliyetinzewo omuntu ow'okubiri, naye ng'omuntu yakuli munda tosobola mulimba. Buzibu ki bw'olina ne Muhammad Ssegirinya? Bwebwo bwe nkugambye nti ye omuntu we ow'omunda Honorable Ssegirinya gwafaanana kyekyo kye yali munda, zembeera ze yantuusaako. Zembeera ze yantuusaako. Tayagaliza, alina ennugu ku bantu abali obulungi, wadde ye yakuliyetingawo embeera nti ayagaliza era awulira bubi ng'abantu bali bubi, n'abazimbira n'akalwaliro. Ekyo yali atulimba eddwaliro. N'abazimbira eddwaliro. Abantu balina amalwaliro. Kali akaSsegirinya kaali kakuwudiisa naawe. Akayumba ke yali apangisiza katadde Ssegirinya bwe yali atadde eddwaliro mu kayumba ako akawansi, okumanya kaali kalwaliro. Akayumba akawansi kaali kake yali apangisa kapangisa. Bantu bameka b'omanyi wano abalina amalwaliro agaabwe ku bwabwe nga balina amalwaliro ng'ate gana gaakalina nga gaabwe ku bwabwe. Kaakati bw'oyinza ne bw'ozimba ennyumba ennene eya wansi nga si yakalina, munnaffe bwe tugituukako tugamba akayumba. Oli n'azimba akakalina ke nga kalina ebisenge 12 nga gwe ebbanga luuyi eri mu bisenge 18, ssebo kano kakalina ak'ebisenge 12 kaba kagisinga valiyo. Okimanyi ekyo? Kakati Honorable Ssegirinya yakola ebintu ebyo nga tubimanyi bananga akasajja ako kabi. Ssegirinya mubi. The true Ssegirinya kati olwaleero abamusemberera okumpi be bamumanyi, okugeza Honorable Mufumbira yasemberera nnyo Ssegirinya n'amanya Ssegirinya what is Ssegirinya. Ssegirinya omutuufu n'amumanya. Era walabanga bwe bayogera ati Ssegirinya ali mu ddwaliro ajjanjabibwa olw'okuba Mufumbiro, yali amanyi Ssegirinya omutuufu. Yali amanyi nti oyo yeekoza, ali mu katemba we, akasajja kalabika kubanga bino byonna bye yakolanga n'akwata TV n'azeetikka ku mitwe mbw'alumirirwa emisolo gy'abantu abali obubi abawansi. Yali takikolanga akijja ku ntobo ya mutima gwe. Yali abalimba omuntu ow'okungulu, Ssegirinya ow'okungulu. Ow'omunda Ssegirinya, tulu Ssegirinya, abaamulabanga nga yetisse TV bwe bati bakimanyi nti akasajja tekayina mutima, kayina omutima omubi, tekaagaliza. Tayinza kwetikka mbu abantu bange omutima omusolo gubali bubi yeetikke TV babajjeko